butereevu nzikiriza nti ebyokuyiga byaffe ebyanjula ebikwata ku kompyuta wasobodde okubaamu n'ekyoyiga. Ebiseera ebisinga bwe tunyonyola kompyuta abantu balowooza nti oba oyogera ku desktop oba ku laptop abantu kye batwalanga kompyuta, naye mu byokuyiga biri twalabye nti ekintu kyonna oba gadgeti yonna nga y'amasannyalaze osobola okuyingizaamu ekintu n'ekyusakyusa oba n'ekola processing, eyo yonna eyitibwa kompyuta. Mu byokuyiga bino ate katulabe ku bika ebyenjawulo ebya kompyuta. Jjukira nti ono asooka wano theory naye tulinayo practical parts awo wansi, so ensonga lwaki mbiyitamu lukwakwayo. Gwe wenna alina ekibuuzo oba alinaawo otaategedde osobola okuleka comment wansi awo oba n'ontuukirira ng'okozesa enamba zange za WhatsApp, email, byonna mu ebiri mu description. Kompyuta tuziteeka mu mitendera nga tusinziira ku maanyi obusobozi bwa kompyuta eyo okubaako byekola, oba obusobozi bwayo okusobola okukwasaganya ebintu ebizito. So ziringa emitendera oba categories eza kompyuta. Kompyuta ezisooka baziyita supercomputers. Zino zikozesebwa mu bifo ebyetaaga okuprocessinga data omuyitirivu ennyo okugeza mu research areas. Jjukira wali twayogedde ku Entebbe Meteorology Department. Supercomputers zikozesebwa kati Entebbe balina okuba nga balinayo supercomputer emu okusobola okukuŋŋaanya data omungi oyo ne bakola forecast. Kitegeeza nti data akuŋŋaanyizibwa kuva mu bitundu ebyenjawulo, kompyuta nekola calculations nti okusinziira ku humidity, okusinziira ku kino enkuba eyinza okutonnya mu x west. So ezo complex calculations ne scientific calculations zeetaaga kompyuta ekika kya supercomputers. Abamu bazikozesa mu simulations. Bw'oba weetegereza engeri ba pilot ba USA gye bayigamu ennyonyi, bateeka mu simulation, bateeka mu kayumba nga kalingako kupiti y'ennyonyi naye nga wali ku screen eragira ddala nti egenda kulandinga, era bwagira bwati n'awulira ng'eringa elandinze. So ezo simulations, okubeera nga something is controlling and creating such environment, waliwo ekireetawo embeera gwokulowoozesa nti kati olina mu nnyonyi, yebeera supercomputers. Ekika kya kompyuta zino ziba zidduka nnyo, kugamba ku range eya 4 ku 10 okusinga ku ze tugenda okuddamu okulaba ze tuyita mainframe computers. So supercomputers zikozesebwa mu bifo ebyetaaga mu research centers, okozesa scientific calculations, naye nga data alina kuba mungi okumu processinga. So ebiseera ebisinga bakozesa supercomputers. Bwe tuva ku supercomputers tudda ku ze bayita mainframe computers. So mainframe computers zikozesebwa mu background nga osobola okuzaccessinga ng'okozesa zituyita intelligent terminals oba dumb terminals okuyingiza oba okwaccessinga information. Kati no mainframe computers ebiseera ebisinga abantu abasinga kati bazirinako idea, kubanga companies oba amasomero gakozesa mainframe computers zino okusharinga data, okuyita ku network. Baba ne special network yaabwe nga bo gye bakozesa okusharinga computer. Ekyokulabirako ekyangu, kankuwa ekyokulabirako ekya banks, nti bw'obeera nga olina account mu bank emu e Kampala, bw'ogenda ku branch ya bank eyo Mbalala era basobola okwaccessinga information yo. Ekitegeeza ki? Kitegeeza nti information yonna
eri stored oba yeterekeddwa ku computer emu mu kifo ekimu nti ffenna tu accessinga information ku computer eyo awantu wonna. So kitegeeza computer eyo mainframe ena weeri naye nga information egiriko basobola okujja accessinga nga okozesa network. Okupoza okunyonnyola dumb terminals ne intelligent terminals briefly. Dumb terminals nazo zandibadde nga computer era nazo computer, naye dumb terminals bwe za accessinga information ku a mainframe computer tezisobola kukola changes nene okulabirako. An ATM machine is a dumb terminal. Otuka ku ATM machine yeso osobola okulaba balance ali ku account yo, osobola okukola ki naye eriyo byotasobola kukolera ku ATM machine ng'olina genda ewateera n'abaako information gya accessinga oba gyakyusakyusa. So intelligent terminals ebeera computer yennyini nga computer esobola oku accessinga mainframe computer n'okola ki no manipulating oba n'okyusakyusa mu information yali stored ku eyo mainframe computer. Basobola okugiconnectinga ku local area, metropolitan area network, LAN, MAN, kinaming kyonna, naye nga ekyokulabirako ekyangu kyenkuwadde kyekya banks, ebirala ziyinza okuba ebitongole bya gavumenti, poliisi, magye. So bino byonna bayinza okukozesa one data center oba mu kifo kimu information watekekerwa ezo ze tuyita mainframe computers. Nazo ziba z'amaanyi ate era ziba expensive bw'oba nga ozigeraageranyiza ne supercomputers ze twakasooka okulaba waggulu awo. Computers eziddako ze tuyita mid-range oba mini, buno bwandibadde nga bu servers obutonotono. Ennaku zino osobola okwegulayo kasava kwa katonotono miliyoni nga 5 awo 10. Buno bukozesebwa amasomero agamu gakozesa bu servers buno n'ebitongole ebimu. So okozesa ogulayo kasava kamwe katonotono ne mukateeka awo nga information esinga ekuŋŋaanyizibwa ekyokwewala computer ziyinza okwonooneka bikoze bitya ate data yakoze eki. So abamu kye bakola bamanye ne software mu okuminstallinga ku server kati abantu bamu accessinga bu accessinzi okuva ku servers zino. So server ezo mid-range buno webuli si bwa bbeeyi nnyo webuli naye nga jjuka nabo ekyawula computer zino ye speed, tuyita processing speed, tugenda kirabaawo mu maaso nga tutuuse ku processor, ne capacity, obusobozi okutereka data omungi. Tunatuuka mu memory tujja kuyiga engeri gye bakalculatingamu data tumanye oyinza okuba omanyi GB yokka naye nga tejjukira tulinayo terabyte, bronzobyte, petabyte, bitirivu space nene nnyo. So space and speed determines oba yekyawula ekika kya computer oba category computer y'omwegwa. Njagala weegendereze sinaba kunnyonnyola ku brands za computer nga bw'ogamba nti Dell biki ndi mu kunnyonnyola omutendera eminene mugwa computer ezomanyi okitegeera. So ku mutendera ogusembayo gwe mutendera ogulimu ekika kya computers ze tuyita microcomputers. Microcomputers osobola okuzaawulamu ebitundu ebirala bina. Muno tulinamu desktops, zino computer nene, ne tubaamu ne laptops, ne tubaamu ne notebooks, ne mobile devices oba palmtops oba ze wandiise nga edda twalinanga twaziyitanga tutya maama. Naye anyway desktop kati mu microcomputer nti ndowooza ojjoola awo tujja tutambula twavudde ku supercomputers na wa we zitera okukozesebwa ne tudda ku mainframes ne tulaba wa we zikozesebwa kati tuli mu kukkirira wansi
tuze mu microcomputers. Classification esooka ya microcomputers ze desktop computers. Desktop computers kino nakyo kika kya microcomputer, naye eno esobola okukozesebwa okukozesebwa nga intelligent terminal. Ndowooza ojjukira wali bwe nnyinnyonnyodde intelligent terminal ne dumb terminal. Esobola okukozesebwa okwakisesinga information ku server, osobola ogikozesa okukola ebintu ebibyewaka, osobola ogikozesa okutayipinga waka, bingi nnyo birowoozeeko. Naye kyekyawula omanyira ku kinti eno desktop computer. Desktop computer erina devices ezeeyawudde naye ng'ate zonna ziri connected ku kintu kimu. Kiki kyentegeeza nti desktop computer ebeera ne monitor nga esobola okutambula, ebeera ne keyboard yanjawulo, mouse nayo gikwatako wano, n'emizindaalo gisobola okubaawo, osobola n'okwongerako peripherals zonna nga z'oyagala. So mu luzungu bakiyita nti it has separate but connected devices. Monitor, keyboard, system unit n'ebirala bingi. Nti yo bino ogatta bigatte ku system unit. Eno gye mulaba ye system unit. So bwetegereza monitor yaffe, tulina keyboard yaffe wano, tulina mouse, tulina speakers, ozise computer speakers. Bino byanjawulo naye ate byonna obigatta ku kimu ku system unit. So eyo mu bufunze nebeeranga ye desktop computer. Ekika ekirala ekya microcomputer mwe mugwa laptops and notebooks. Laptops and notebooks zino zibeera ntono ng'osobola ozisitula, osobola n'ogiteeka mu nsawo, esobola okulwaningira ku lyanda ng'essimu yo, tugeze nti oba amasannyalaze gagenze esigala ekola. Screen ebeera kitundu ku yo, ne keyboard kitundu ku yo, ne kitwandiise mouse kyetuyise oba trackpad oba sensor, byonna bibeera wamu. So ate nga sobola kusimanyi kyoyinza kutuukako n'ogamba nti mbadde ntypinga ekitabo, mbadde ntypinga waka wange wano, kati ndaba obudde bugenze kanzingezingeko desktop computer eno ngikube mu nsawo. Muganda wange kiba kisusse ekyo. Naye ng'ajjukira laptops ne notebooks zo nnyangu kubanga zo they are small, easily transportable and they can fit in a briefcase. Zisobola n'okulwaningira ku masannyalaze. Computer kati eziriwo empya bwetugeraageranya okuva ku generation ey'ekumi, laptops gye ngamba okuva ku generation ey'ekumi n'eba 8 okutuuka ku y'ekumi n'essatu. Zino laptop zisobola okuuma omuliro okutuukira ddala mu ssaawa 8-9 nga tokyajinze. So ekyo kikulaga enjawulo eri wa desktop ne laptop oba ne notebook. Notebook oyinza okumbuuza zaawukanira wa ne laptops. Notebooks nawo oba butono nnyo era abasinga okugula computer bamanyi okutomera bu notebooks. Bu notebooks buba n'amaanyi matono nnyo ng'ogeraageranyiza ne laptop. Nti bu notebook ebiseera ebisinga emabega eri tebwabeeranga na CD-ROMs, processor speed yalinga once, n'ekika kya processor kyennyini ekyabeerangamu ne kakati era ezimu zikyalina Celeron processor oba Pentium processor. Kati nga bagikola ng'ebintu by'erina okukola bitono ddala, esobola okulaba videos, esobola okukola kine kasitota nikugamba nti ate njagala kukolerako Photoshop. Newankubadde bagikuseera eba tesobola kubanga bate bagikolera kukola ogwo mulimu gw'oyagala kugiwa. So basically byebyo. Bwetegereza ku mobile computers juga twagambye nti tuzze tusenvula microcomputers tuzaawulamu kategori 4. Tulabye desktop ne tulaba laptops ne notebooks, katugenda kulaba ku mobile computers. Zino ze twandise mobile devices. Edda twalinanga PDA oba potential personal digital assistants. Zino PDA abantu bazikolisanga nga bolaba laptops essaawa eno. Zaaliwo ze tab z'ennaku zino, ze iPads z'ennaku zino, amasimu go mugamanyi, amasimu galina kebe ya pesa, kebe efaanana eti. As long as jukira essimu twagambye ku features za computer eyina input nti oyina w'otayipingira.
bw'okwata ku pad ku Twitter pad y'essimu oyingiza ku screen n'olaba by'otypinze. You see output okitegeera no saving enamba y'essimu awo tositowalinze kati ndowooza otandika okufuna ekifaananyi nti n'essimu gy'olina nayo computer. So ebyo byebika bya computer okujjako okwongera okukunyonnyola an intelligent terminal ne dumb terminal kinannyonnyoddeko wali nga ndi mu kulifaalinga ku mainframe. An intelligent terminal esobola okuprocessing a lot of work nga motadde calculations ng'esobola okubijja ku mainframe oba ku server yonna nga eyinza okuba laptop eyinza okuba desktop oba okitegeera. So nga te dumb terminal it has limited capabilities that allows you to connect to a powerful computer like a mainframe, and when data is processed from the dumb terminal, it is the mainframe at the end of the network that is performing all the calculations. The dumb terminal allows you to enter data and displays the information on the screen. A simple example is an ATM machine. So, ebyo ebika bya computer sogedde ku brands wandigambye abakozi ba computer. Yes, kubanga goyinza okuba obadde olowooza bwe ngamba ebika bya computer ngenda kugamba Dell, ngenda kugamba HP, ngenda kugamba Lenovo. Nedda ezo brands abo bakozi naye bika ki bya computer bye bakola. Essaawa eno nzikiriza nti kati otegedde nti either computer gy'obadde olaba it's under the microcomputers. Esimu gy'okozesa it's a mobile computer, category ya microcomputer. Information gye mu accessing ku ssomero mwena ne mu saving wamu mwinayo server ku ssomero mid range. Oba bw'ogenda mu bank otegeera nti information yo eri ku mainframe computer. Actually nga maliriza lesson eno kigambibwa nti amabank ekintu kye bakyasinze okukuuma nga butiribiri kye bayita mainframe computer. Nti oyinza okusanga bank erina main office ku Kampala Road naye nga balinayo ekifo somewhere we bazimba ne bateeka mainframe yaabwe nti bank ne bwejja they still have balina information okakasa nti walinayo account, walinayo sente mmeka. So mainframe yeterekebwa nnyo naye nga ebitongole ebisinga bikozesa nnyo kyetwandise mainframe computers okuba ne ekifo kimu we batereka information. So tusisinkana ate mu by'okuyiga ebiddako ebya tugenda kuba twetegereza ebika parts of the computer, ebitundutundu bya computer. Kati tumaze okuziraba nti zino zigwa mu kikamu ne katutandika okuyingira munda okulaba ebitundutundu bya computer. Webale kuyiga gabanako n'omulala leka fena tuyigire wamu IT nga tumuyigira mu lulimi fena lwe tutegeera tusisinkana ate mu by'okuyiga ebinaddako.